Lindirira ku ABS Television. Lindirira program buli gwanga nebyalyo wano ku ABS Television buli wa Sunday sawa 3 okutuuka 4 ez'okumakya. Tosubwa nakyejo yagana okugenda n'abagwe. Nakyejo yagana okugenda n'abagwe. Ze yali omuganda yagana okugenda n'abagwe. Muteesa okwogera obulungi kwassa abanyambo. Owa otyo mbeera lungujja. Obeera lungujja? Nze mbeera mu ttabaawo. Obeera mu ttaba. Kaakati nga nkulabira. Sebo olunaku nabadde maliriza programu ane y'olwesande. Program buli gwanga n'ebyalyo. Buli gwanga n'ebyalyo. Nantalabika likange ekimuli ky'endagu. Ontuuse kawoberange ekkubo erigenda mu ffumbiro. Kituufu nnyo. Munnange. Kaakati tutuuka awo erungujja. Otyo tulaba abasajja babadde mu kabbinkano. Wabadde ne munno. Nabadde ne munnange. Kaakati akabbinkano kano baategese wali akadomola kano aka mwenge bigere. Yabadde magadi, mutuufu yabadde magadi. Magadi kyeki? Magadi mwenge. Ate atali muntu waabo mpulira magadi. Batugende nti kadomola ka magadi. Kakati bakatadde awo nga balimu mpaka liita 10. Nga bwe banakuwa liita 10 eyiyo okumala mu magadi. Nawe ne bakuwa eyiyo. Nange ne bampa ey'amagadi. Ey'amagadi malemu magadi. Kakati ne bali babadde babiri. Kati nga kunze naawe asooka okumalamu magadi nga ye muwanguzi. Nga ye muwanguzi. Naye nga babbinkanira emitwalo gyabadde meka? Emitwalo 2. Gabadde 2. Emitwalo 20. Gwe biri sebo gisobola okunywesa akadomola ako. Nga ogambye nga bali muki? Mukabbinkano. Babadde mukabbinkano kwegamba akabbinkano. Soko lume gumba amaziga uli. Babadde mukabbinkano kwegamba empaka zabadde empaka nga babbinkana. Njagala nsalewo eggoye omuwabutwa lyasalirawo ebubi. Amatunteze gwayogera gwaludde. Kaakati kye babadde boogera kye kibatamanyi. Ate batya nkunyonnyodde. Tebabadde mukabbinkano babadde mu mpaka. Sokoleke. N'abatulaba bananyambako. Nkugambye akabbinkano babadde babbinkana. Ati kaakati bagamba akali mu ngoma kamanyibwa muleezi. Kati bagamba be bakyamu kuba kyabadde boogera ku kibatategeera. Akabbinkano ge mazzi agawogoma mu mpompogoma gosanga nga galegamye agalegama mu mpompogoma y'omuti. Sokoleke waliwo emiti egyakulanga nga girimu empompogoma kati amazzi bwe gajja ne geekuŋŋaanyizaamu ago ge gayitibwa akabbinkano. Ago ge gayitibwa akabbinkano. Kaakati bo bandibadde twandigambye tutya kuba ffe tubadde tukimanyi nti babadde babbinkana. Wabaddewo empaka ez'okunywa magadi naye nga si kabbinkano. Bannange onjije erigwa. Kankuje erigwa osobole okusenvula kubanga era munnange bulijjo kyogerwa nti ali mu lyato yadduukirira banne amayengo be gasaanyaawo.